Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka abazaana abalungi bannamawulire ba Buganda mwenna abataka ba Buganda buli omu mu kiti kye. Leero sijja kubeera nga bwe mbeera bulijjo bannange. Okugyawo sikuzaawo ne Omumbejja Diana Teyeggala annomye nnyo. Mubateesa bonna bayise abasajja twayenjedde nnyo, twayenjeredde ddala olw'okuseerera kwa Mumbejja Diana Teyeggala. Ennaku ebula okunzita naye abamu Omumbejja endagire tagyuba, abamu ffe tetusirika. Abamu baŋŋamba ebyo tewaali bitadde mu lwatu, nedda ka tubiteeke mu lwatu. Ayisa abasajja, omukazi Agnes Nabalamba muwala wa Walusimbi Mpanga awalanye Diana mu bulamu ate n'akiraga n'ensi yonna bannange. Tamuzadde amutikka jjinja, tamuzadde amutikka jjinja ku mutwe n'agamba nti oyo w'amaanyi ajja kisobola odyetikka. Bw'atagala ne limutaga nti yalemereddwa, yatendewereddwa oba yatalantuse. Oyo ye mukazi Agnes Nabalamba. N'akasajja kakamegere Charles Peter Mayiga ayisa abasajja, nze tajuba mpulidde nti obuyinza obw'okutereka Omumbejja Diana Teyeggala bwakwasibwa abantu bano Agnes Nabalamba. Wajjaayo Abaganda nsaba okubategeeza nti David Kintu eyeeyita Wassajja nga ye Kijja Nangoma mulangira w'Ettoolo David be bali mu ntegeka z'okutereka Diana. Bannange mbategeeza nti oyo mukazi Agnes Nabalamba oba eyeeyita Nabaluga amaze emyaka 24. Mu Luzungu bagamba 24 years. Emyaka 24 nga tebalinnya Diana waalinnye. Bawalanye Omumbejja Teyeggala ne bamuwalana ne bamutuusa ku maze. Nze tajuba mbadde ne Diana era nga tewayita bbanga nga simuwulizza naye nga tampulizza. Diana atwagadde. Teyeggala abeereddewo buli Mumbejja. Teyeggala ayagadde Abambejja n'Abalangira bonna. Teyeggala yekka ye Mumbejja omuteesa mpozi n'omulala gwe sijja kwogera kuba abo bamuwalana. Omumbejja omulala kamwogere Omumbejja Mpologoma. Be Bambejja abateesa ababadde bakuŋŋaanya abantu abatamanyi nti ono tasaaniddeyo mu maaso ga Diana, buli omu abadde asaanira. Ebibiina by'Abaganda, ebibiina by'Obuganda oba n'ebibiina ebitono eby'Abalangira temuli kitaliimu mukono gwa Teyeggala. Yabadde akumaakuma abantu. Bazzukulu ba Buganda bwe baali babayingiddemu okubasaasaanya, Omumbejja Teyeggala ye yayimirirawo n'agamba nti Abaganda ffenna tuli bazzukulu ba Kintu, tulina okuba nga twegatta. Ebirungi ebikolebwa Omumbejja Teyeggala abasinga abo be mulaba tebabimanyi ate tebabisobola. Diana Teyeggala Omumbejja yaweebwa ekitone ekibadde kiyitibwa mu Buganda ekyamuzzaŋŋanda oba omukuma. Yakumaakuma, yabadde akumaakuma bazzukulu ba Bassekabaka. Nkakasa nze omanyi amazima tegeekweka.
njozaayoza omukisa n'eyo yalumye Ssaabasajja ku kutu mwebale kugenda kuba munye ku Mumbejja ono. Diana akwagadde obulamu bwe bwonna. Diana atwagadde ffenna. Naye ekintu ekisinze okunkoza akatambi kano n'obusungu buno ndabye ku nteekateeka y'okutereka Omumbejja ono. Ate nga baŋŋambye bwekuliddwa Charles Peter Mayiga Kamegere abadde tayagalira ddala Diana kubanga ne Diana abadde tamwagala. Naye bano okumanya tebaswala basazeemu okutereka Omumbejja ono ng'abatereka emmese. Kubanga ku ssa lya Diana nekyali eri Obuganda, Abaganda abasinga bamanyi Omumbejja ono kusinga bwe bamanyi abalangira abasalawo n'abambejja abasazeewo okusalawo. Omumbejja Teyeggala badde talina w'atabeera, ye Mumbejja w'Abaganda, ow'abanaku, ow'abantu bonna. Amanyi okuva ku asembayo okutuuka ku ntikko. Ku kitikkiro ky'Abaganda, abagagga, abaavu, abaki, Diana ye abadde abamanyi ababeeramu, Teyeggala abadde abamanyi ababeeramu, muntu w'abantu. N'olwekyo nze kuno kwenenya omuntu atakwagala bwakutegekera okuterekebwako oba bwakuteekateekera olugendo lwe olusembayo, eryo liba jjoogo. Agnes Nabalamba muganda mwetuuse okuserera nga temulinnyeeyo. Abadde mulwadde temulinnyeeyo. Omumanyi abadde talina mwana muwala naye temwagenzeeyo, temwalinnyeeyo. Kaakati amaze okussa ogw'enkomerero muvuddeyo musalawo mumutereke ng'emmese. Omumbejja wa Mujaguzo eyayimirira n'okuyimirira ku mbaga ya Kabaka n'abaako byayogerera Obuganda, n'abaako kyayogera eri Obuganda. Omumbejja Diana Teyeggala abadde wankiza ennyo mu mwenna. Naye ne musalamu mumutereke ng'abatereka emmese, tujja mmuggyayo tumuteeke waakiri bwe mwaliganye tujja mmuggyayo asule e Kasubi, ave e Kasubi bamusabire wali mu kkanisa e Kasubi alyoka aterekebwe. Mmwe baani mmwe baani okumussa eddaala kubanga abakazi mmwe mulina obujja. Bakazi mmwe mulina obujja. Mumussa eddaala. Diana Mumbejja wa Mujaguzo. Diana abadde asobola okubeerawo n'aterekebwa ne muteekateeka ne mumutereka bulungi. Naye mmwe mwasazeewo okumufeebya olw'obujja bwammwe. Olw'obujja mwasazeewo mumufeebye mumutereke ng'omuntu owa bulijjo. Muli bakazi babi nnyo. Olamuwalana n'amaze okuseerera. Kyannaku nnyo nze nga nze tajuuba bino njogera nga nze okuterekebwa abalabe bange ne bansalirawo we bananziika budde ki we banantereka. Saagala kugwa mu mikono gyabo nga sikyeyogerera. Naye Diana Teyeggala okubanga ateeketeekebwa okuterekebwa bw'atyo, mujooga abakazi mmwe mwolesa Obuganda obujja. Ate ebintu bino bye mukola Abaganda bajja kubakyawa nnyo. Mwe mulowooza nti Teyeggala mugenda mutereka mu kasirise bwe mutyo. Mulowooza nti Abaganda tebabalaba. Oyo Omumbejja buli omu amumanyi era nga senga bagambye bugambye nti teeka Diana mu kisaawe ky'e Namboole Abaganda muveeyo kijjula.
kubanga Abaganda baagadde Teyeggala okusinga mmwe mwenna bakazi mmwe Agnes Nabalembe yeeyita Lubuga. Ffe abamu tetubatya. Simanyi mbu Agnes Nabalembe yeeyita Nabaloga mbu yateekateeka ebyokutereka. Gwe yeeyita Lubuga wa Kabaka oteekateeka otya okutereka kw'abagenzi baabaseeredde. Ne Katikkiro yeeyita Katikkiro wa Buganda yateekateeka okutereka kw'abaseeredde. Ebya Kabaka omulamu bibeera byawule, bibeera byawufu ku kuterekebwa kw'abaseeredde. Katikkiro wa Buganda takulembera kutereka kw'abaseeredde okuggyako ono Omunnalwanda. Mu busungu obungi bwe nnina n'ennaku gye nnina, bino mbadde nina byogera. Juuzi Omumbejja wano Teyeggala Tebattagwabwe yaseerera n'aterekebwa mu kitiibwa ekimugwanidde. Lwaki Diana mumutereka bwe mutyo? Kubanga oli Omumbejja Tebattagwabwe yali wa Kanabba. Naye Omumbejja Teyeggala mwamujaguza, Obuganda bwonna bwonna bwamumanya, mujaguzo zaavuga nga azaaliddwa. Buli omu akimanyi nti Ssekabaka Muteesa yamuleka bw'ati n'azaalibwa. Naye ne mumufeebya bwe mutyo ne mwagala mumutereke ekimugunyu, mumutereke mu nkukutu. Bakazi mmwe naddala Agnes Nabalamba eyeeyita Nabaloga. Ng'oli mukazi mubi, oli kakazi kabi nnyo. N'owalana abalamu n'owalana abagenzi. Bwe yabadde omulwadde mwabadde ludda wa? Omwana wa mubaddeko. Okwebaza, neebaza Omulangira Ndawula, Joseph Ndawula. Omulangira ono awangaalira mu Namibia. Omulangira Joseph Ndawula, weebale nnyo, weebalire ddala okujjanjaba Omumbejja Diana Teyeggala. Ngenda kwebaza Omumbejja Mpologoma, weebale nnyo, weebalire ddala okwetaba mu kujjanjaba Omumbejja Teyeggala. Neebaza maama Omuzaana, weebale kubeera maama. Diana akwagadde nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Diana nkwebaza nze nga Nzitajoba, weebale nnyo okwagala oli Olulangira, weebale nnyo okwagala buli muntu, weebale nnyo obutasosola, weebale nnyo okukuŋŋaanya, weebale nnyo okuyimirirawo okulaba nga otaasanga ab'olulyo Olulangira mu buli mbeera. Mukama akuwummuze mirembe, weebale nnyo okunjagala.